Ku bbalaza ya ssabbiiti eno sipiika wa paalamenti ya Uganda Anita Among yafulumya ebbaluwa ekakasa nti pulezidenti atadde omukono ku bbago ly'etteeka ly'ebisiyaga era ne lifuukira ddala tteeka erigenda okuluma yenna aneetaba mu muze guno ekyalese bannayuganda bangi nga bajaganya nga kimezezza okwenjala wamu n'okutendereza pulezidenti Museveni olw'obuvumu bwe yayolesezza kyokka nga kino kyazaalidde abakungu abamu ebitukula olw'ebibonereza abazungu bye babataddeko. Leero abavubuka okuva mu matendekero ag'enjawulo wano mu ggwanga bavuddeyo ne basiima omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olw'obumalirivu bwe yalaze n'ateeka omukono ku tteeka erirwanyisa omukwano ogw'ekifuulannenge ng'abasiimye ne paalamenti n'okusingira ddala sipiika Anita Among olw'obutatiirira bannayuganda era n'akubiriza ababaka okuyisa etteeka lino wamu n'omubaka wa munisipaali y'e Bugiri Asumani Basaalirwa. On behalf of the ladies, the youth, I'm so privileged and I'm here to appreciate the President Yoweri Kaguta Museveni, the Speaker, Honorable Speaker Anita Among, and Honorable Basaalirwa for the opportunity for standing out for our traditions, standing out for our norms and culture as us as Ugandans. Okwebaza His Excellency President omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ow'ekitiibwa Honorable Speaker oba omukubiriza w'olukiiko olukulu olwa paalamenti ya Uganda n'omubaka owa munisipaali y'e Bugiri Honorable oba ow'ekitiibwa Asumani Basaalirwa okubanga bayimirira ne batuusa eddoboozi y'Abannayuganda nga bayisa lino etteeka erigaana ebikolwa by'obukaba. Abayizi bano babadde Wandegeya nga bakira bakutte ebipande ebiriko obubaka obwebaza pulezidenti ne sipiika ng'oluvannyuma batambudde ne boolekera ku paalamenti okusisinkana sipiika Among okwongera okumulaga okusiima kwabwe nga bakira bawerekeddwako poliisi. Olutuuse baaniriziddwa abasirikale abakuuma ku paalamenti era ne babasaba okulindirako ebweru nga wano omuduumizi wa poliisi ya paalamenti ayingidde munda n'adda n'omubaka Asumani Basaalirwa ekisanyudde abavubuka bano wakati mu kumuyimbira ennyimba ezimuwaana. Omubaka ayogeddeko nabo n'abasiima olw'okwagala eggwanga wamu n'obuwangwa bwabwe ng'abasabye okuwaayo obudde basome etteeka lino balitegeere bulungi era balisomese ne bannaabwe era n'abasuubiza nti wakutuusa obubaka bwabwe ewa sipiika Among ne paalamenti okutwaliza awamu. You don't know how excited I am over this gesture. And I am sure I share that excitement with the Right Honorable Speaker of Uganda. I want to make this appeal to you. Please find the time, read this law, understand it, internalize it, and explain it to the others. Bwe twogeddeko nabo bategeezezza nti ekyokuwera ebikolwa eby'abantu ab'ekikula ekimu okwesa empiki ekimu ku bigenda okutangaza ebiseera by'eggwanga lino eby'omu maaso era n'omusingi omugumu ennyo eri ebiseera bya bannayuganda ebirungi. Okujjukirwa nti ffe ng'abavubuka era ng'abayizi tuli basanyufu nnyo olwaleero okubanga abakulembeze baffe baawulira eddoboozi lyaffe ne batagendera ku ebyo abagwira byali babagamba. Ku kyamawanga agawagira ebikolwa bino agaweza obutaddamu kutuwa buyambi bagamba nti basigaze obuyambi bwabwe kasita tuwanise ekitiibwa kya Katonda oba oliawo anaatujjukira. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulu lino ku KSTV Agaleero.